ono yafumbirwa Stanley. Mwana muwala yafumbirwa Stanley atambula nga tamanyi. Emboozi eno njagala mugitwale nga y'amakulu kuba ebintu bino eno bituukawo mu bulamu naddala eriffe abaana abawala. Waliyo emboozi ebizibu abaana abawala bye bayitamu ng'omuntu ayinza obbikunyumiriza n'olowooza nti nno firimu. Kano akatambi k'abakyala bokka k'abaana ab'obuwala mwekka mwe mulina owuliriza akatambi kano. Bw'oba wali oliwuliddeko ku mboozi ezeefaanaanyiriza nga zino zendi mu kunyumya oba z'ogenda okuwulira mu katambi kano, naawe tunyumirizeeyo nga weeyambisa comment section. Yenze Sheila Adita nze abeerayo obakolera obutambi nga bwe buti. Abanfolowinze ku bbanga eddene ambaagala nnyo, mukoze ekintu kirungi nnyo. Abasubscribinga ku YouTube channel yange mukola ekintu kirungi. Mweyongere osubscribinga mukwate ku kadde video zonna zonna ze tuteekayo zibiri nga zibatuukako. Era nga mmwe abali kakiiko ka komiti yaffe eya channel eno tubasaba mubeerenga mukomentinga tumanye endowooza yammwe. Abansangayo ku TikTok nammwe imbaagala nnyo, imbaagalinya nnyo ddala. Tugenda wuliriza akatambi k'omwana muwala oba k'omukyala omu eyafumbirwa omusajja ng'alimu emyoyo emirala, emyoyo gya sitaani. Akatambi kano eno kawe nnyo amatu owulirize gw'omwana omuwala ate era omale ofumintirize. Naye ng'ekisinga mu byonna temupapanga. Abaana b'obuwala temupapanga, mutwale ng'obudde bwammwe. Ffenna twagala okufumbirwa, twagala okubeera mu maka, naye twala obudde olowooze ku muntu gw'ogenda ofumbirwa ate era omwekenyenye bulungi. Ekyo nno wona okikola ojja kuba ng'otaasibwako ebintu ebimu n'okusabasaba osabe Katonda akuwe omuntu oyo omutuufu. Katusooke tugendeko mu katambi kano eno ate era tubeere nga tukomawo. Munnange ng'omuwala abeera mu maka angamba Fifi oba Gayi yali agenze Bulaaya. I don't know, I can't even tell. Nangamba naye after nga ndi mu maka g'omusajja oyo simanyi gye yalaga, simanyi kiki, nga obulamu mbumanyidde ngamba bw'alidda kuba mbu yali yamugamba atambula nnyo. Nagamba oba kiki alina kye yatya n'atraveling, era nno bw'alidda atulyogera nga receiving essimu, a phone call ng'eri private, namba tagimanyi, not private but namba nga tagimanyi, tagirina mu namba ze, ng'akwata nga ddoboozi lya musajja. Angambye olutiko lwanjiika ne nvubutuka mu buliri ne nyimirira ne mugamba nga wono ogamba Tom, are you the one? Namugamba yes. Namugamba are you okay? Nti yes. Omukazi angambye natandikirawo mubuuza what happened, what did you do? Nga mpulira n'ebibuuzo bingi. Mbo namugamba ngenda kubeera e Uganda nga mukakkamu. Angambye Fifi nga bwe yali ayogera. Angambye Gayi yalinga ayogera n'owulira nga olutiko lukumera. Angambye nga bwe yali ayogera n'angamba ngenda kubeera e Uganda mu nnaku 2 okuva kati. Nja kukubira tumiitinge. Angambye Fifi Sebaka. Ennaku ez'ebbiri ze yangamba Sebaka ne nkubira mukwano gwange Metro ne mugamba ne nkubira brother wange yali omukono embi mugamba brother wange nampita ne mugamba nti omumiitinga naye ate njagala omumiitinga kubanga nina ebibuuzo bingi nakola ki nga brother wa mugamba oba tomumiitinga. Namugamba naye ogenda mumiitinga ku ensonga oli wakaawa ayinza okuba akima bisumuluzo bye agende ove mu maka ge. Era brother we namugamba beera mweteefuteefu okubaako woolaga like funa bane sente ogenda kupangisa koza ayinza okuba akugoba mu maka ge kati k'omuwala kirabika. But it's okay, I will go naye singa ambuulire nga bw'omanyi abantu. Nga brother waabwe omu agamba oba tomumiitinga vva buvi mu maka ge asange ng'ovuddemu kubalayika kyakwagaza ayinza okutuusaako obulabe. Nga Metro namugamba tumumiitinge tuwulire. Gayi bwe yatuuka e Uganda ng'akubira muwala. Mu bwe yamukubira nga mugamba njagala kulaba naye ng'oli wekka. Ng'omuwala mugamba tekigenda soboka kubanga nange niweeraliikirivu simanyi after a year what happened, what did I do? Nga mugamba no ngenda kumiitinga wekka but in a public place. Nga Gayi yamugamba ngenda kumiitinga mu public place teweeraliikirira. Ng'omuwala agamba banne nga bamugamba ojja mu miitinga mu area nga mwetuli
naye nga tetukuli nnyo wala ate nga tetumweraze nnyo nti wetuli just in case of anything oba bakuwamba tusobola okutaasa nti ye nga bamuwa appointment omuwala omusajja yamuwa bagenda omumiitinga ng'amugamba jangu ku ssaawa nga 6 omuwala yagendawo ku 4 omuwala ngambye okutuukawo ku ssaawa 4 ng'omusajja yatuuseewo dda so kitegeeza yali amuwadde guno 6 ye atuule mu position oba waanamulabira nga ajja n'aŋŋamba naye ekyannyamba bano abaasookawo bakwano bange be baganda bange twakkiriziganya bo bakeerewo kati nze ntuukewo an hour or 2 hours before kati ngenda ku nnyanga ye yampise ku 6 naye gayi yaliwo naye alabika yasulawo kuba bano tebamulaba nga ayingira ekifo kyaliko ekisulo aŋŋambye nga ntuula we yaŋŋamba okutuula naye agenda okusituka okujjawo nga brother nga amulaba we yava kitegeeza yali yatudde dda kubanga agamba wedda watuddewo omuntu naye nga tomulaba feesi olaba mugongo n'asituka najja ngambye fifi omusajja yanfubutuka mu mugongo bw'ati nankoonako nenkyuka nga yeye angambye omusulo ne gunnuma kata gumpitemu nga ninga alaba sitaani ngambye mpulira obusungu nentulika ate nenkaaba omulundi gumu abaaliwo ne batunuulira namusajja n'apahaaga nanyweza nti oli gayi yali perfect yali yamastering omuzannyo gwe abakazi tulabye naye ate n'abasajja balabye kuba ate bampadde n'emboozi y'omukazi yaliko omusajja mu buliri n'agenda ayanjula nze gino emisango simanyi bwe ndigiwoza sayidi zonna kati munnange ng'omusajja mbw amuwahaaga ng'amukkakkanya bulungi nga batuula nga boogera ng'amubuuza what happened nakola ki lwaki wanswaza namugamba lwaki tetwakoma kukwanjula nga nakwegayira tukome kukwanjula mbonga gaya amugamba ekigambo kimu nga tamuwadde explanation will you marry me omukazi namugamba oliko ekikyamu again onzizeyo mu kuswala mbu namugamba nedda nafuna ebizibu awo ebyantuukako nga sirina bwe nkunnyonnyola last minute naye nsaba onsonyiwe tuddemu tukolagane n'amugamba njagala onnyonnyola ebizibu ki nga talina kyayongerako wabula n'amusaba baddemu bakolagane omuwala n'amugamba tekigenda kusoboka mpaka ng'ombuulidde ensonga n'amugamba ennyumba yo bwebanga gyoyagala okunzigyamu ebisumuluzo biibino naye nsaba ompeeyo obudde nziggyemu ebintu byange mbunga omusajja mugasa akujja mu nnyumba kuba gwe mukyala wange nakwanjula wannyanjula bali njala tukole embaga tweyongereyo ng'omuwala agamba tekigenda kusoboka omusajja agamba ngenda situla famire yange ejja eyogere ne famire ye wammwe agambye fifi abasajja bajooka nga nviira gaayi nga tetukkiriziganyizza nga mugamba nga mbu yali avaawo ng'aleka ebisumuluzo namugamba no totwatoleka bisumuluzo oyina right ebeera mu ennyumba ago makaago mbu bwe yali agenda namugamba by the way oyinza okuba tolina nnyo option okuggyako okunfumbirwa kuba nze ebbaawo ebisigadde tuli byogerako ng'omuwala agamba nono omusajja alina akamanyiiro ng'atambula ng'amuviira ng'agenda ng'atuuka eri ng'ayogera ne banne nga bamugamba akati gwe beera ready wakugambira fuluma nje ogenda gifuluma nti ye omusajja mumanyi kye yakola ng'asitulayo abantu be nga 6 ng'agenda waaba wa mukazi nga n'omukazi tamugambye maama w'omuwala aba ali awo ng'omukoddomi atuuse ng'omuwala bamukubira essimu be baasangayo omukoddomi agambye fifi otawo lwali mu kyalo nayomba naggula obulumi bwonna bwe nali naterekera omwaka naye omusajja yagamba omuwala n'amugamba munsi olina options 2 either okunfumbirwa oba okubeerawo nga tofunye musajja mulala yenna ali kuwasa omwana n'amugamba nzikiriza mbeerewo nga sirina alimpasa n'amugamba kubanga nze nakusasula wandeeta mu bakadde n'ensasula kati tosobola kumala gangoba omukazi anga fifi omusajja yansaddaaka wendi naye awukana n'omusajja naye sifunangayo wadde aŋŋamba nti woowai yaŋŋamba simulina omuwala mpadde ebifaananyi ne mutunulako aŋŋambye oba yansibirako kiki oba yakola ki simulina
siina wadde omwana gayira yatambula yagenda bima lukola bwonna bwonna obuvuyo oba yali nnyonyi naddayo oba alina gye yeekweka oba muzimu oba musambwa ffenna tetumanyi nze gwe bagambye simanyi neeyamufumbirwa tamanyi aŋŋambye embeerawo mubuuza amaka wagavaamu aŋŋambye mwengali ku bipali bye yansibako nange kye nasigaza kubeera awo nneme kupangisa wegali nkola nimugamba laki tonoonyaako omusajja aŋŋambye fifi golooza mbu ndi mwana muto bambulye banoonya abasajja simufuna simulina simufuna noba nafumbirwa kiki mu kwanjula wali sikimanyi bestman ye siddangamu mulabako wadde nnyo mugamba ate ŋŋanda ze yakulaga aŋŋambye abo bonna siina gwe ndabako siina simu gye nnina kati bwe yadda the best thing he did guy aŋŋambye bwe yadda yajjako ewaka aŋŋambye talina kyeyankola talina kyeyakubanga yakimanya nti ndi munyiivu era bwe yajja yamugamba nkimanyi oli munyiivu naye ngenda kukuwa obudde okkakkane tusobole okwogera naye bwe yali afuluma yagenda n'essimu z'omukazi zombi aŋŋambye kati bwe obulamu bwendimu aŋŋambye fifi abantu bakomya aŋŋambye naye ddala omusajja oli oba yali sitaani obulungi bwonna bwe yalina ne bye yali akola ebyekiromansi byonna aka yali musambwa ye aŋŋambye ndaka nali nafumbira musambwa oba muzimu I don't know aŋŋambye kati ndi awo mu bbanga maama wange yagakaaba ne gamuggwa aŋŋambye ngenda mu myaka kati 3 sikwanibwa nimugamba nayo era actually nze ndese muwadde amagezi genda bakukuba amazzi mu ddwaliro ozaaleyo omwana obeere n'abaana bo funa omusajja bagamuddeko bagakkuba ogenda ozaale obeere n'abaana bo ne sitaani yeebeere gyeri mpaka aŋŋambye tugenda myaka 3 obeere n'asajja simuwuliza ate siina nkwano naye wendi mu maka neebaka ndya nkola ensi bwetu katonda bwe ebiri mu katambi ako saagala obitwale nti tebiyina makulu era saagala omutwala okubeerawo olukoso bannyinange mwenna abalaba obutambi nga buno bannyinaze bange abalaba obutambi bwe bute njagala okubategeeza nti engero weziti oba emboozi weziti mweziri mu ggwanga lyaffe Uganda ng'ovudde ku Uganda n'ensi endala ezitwetoolodde nze nawulirako emboozi y'omwana omuwala Omunigeria eyafumbirwa omusambwa n'abeera n'omwami we ebbanga ne liyitako n'aguzaalamu n'omwana eyo nno story baagizannyamu ne firimu olw'ensonga yali true story mu ggwanga erya Nigeria ate era ne wabaawo story endala ey'omwana omuwala era eyafumbirwa omuzimu mu ggwanga erya Ghana n'aguzaalamu n'abaana 3 eyo nno nayo story ekintu ekyo ekyatuukawo ba incident eyatuukawo era omukulembeze w'eggwanga lya Ghana n'agamba ba firimu industry okuzannya firimu eyo bagizannyeemu nga firimu abantu bafuna ekyokuyigirako ate era bw'ojja ng'obuuza abantu abakulu mu ggwanga lino eryaffe erya Uganda ebintu by'okufumbirwa abantu abayina emizimuzimu oba ebintu bye basinza okufumbirwa ebintu by'emisambwa okubeera n'abasajja nga basaddaaka abantu n'ebintuntu ebirala biri so rare era nga birabikalabika abaana abawala batweyambululiramu abaana abawala batusaddaaka abaana abawala batukola ebintu bingi nnyo kati saagala obeere awo gwolowooze nti munnange oli ku safe side being nti oli muwala bino ebintu bikolebwa nnyo njagala akatambi ako okayigemu tokoma kayigamu wabula kaweeko omuntu omulala yenze Shila Adita yembaagala nnyo.